bro gena kufuna iPhone ya milioni 3 omire eddagala emyaka 3 kati londa ku kimungezi nina abaana Ibra kada nenze kyasinga okunoma ng'abantu abangeyo ayina Silimu ajja kulaza nganda bate ensobi zinakulaze balimu nze nakulira mu generation nga omusajja okugulira essimu bro muve ku bino ebya starlet bitizi babagulidde nga tulina phone shops biri e Kampala Ericsson mujikire ya eri bali abaana ku masimu katuze mu era ya iPhone tuze mu apartment ze mwagala okubeeramu ekyanja n'entira tuze mu kasitale TVTs Singa kwabadde mu media abaana bangi bayingira naddala ab'obuwala nga batunuulidde nti bwe ŋŋenda ne nfuna kazzi asobola okumpisa wano nga maze okwebaka naye osobola kuba bubaka ki ebyo kati ebyaggwawo namu bino kati bya waakawo yakweyimirira oli ne bw'onoomulya ne bakuteeka mu masiko ga kamera nga tewali waaka era sampidi samu yajagamba pulo mwanimba ne waaba nga yakwebakako ebya media byo byateereramu biri eno mu corporate companies eyo whereby your boss doesn't see sobola okuwa assistant wa accountant nga muli wa assistant bana naakunyigawo mumbeera nti NGO ebintu tebitwala bulungi waliwo ekifaananyi kyalabika ng'omitinze muzeeyi was your proper that is the issue President Museveni yatugamba tade ku switchboard. They were supposed to call us by February. Era nze nsiba ne Kamiri. Ne mwamba Kamiri. The only problem I have is antwalo za bino byali bya sente. Nze wajjawo ezo entalo za people power. Simanyi people power NRM. Bobby nze naye. If you notice, I strategically, when we have a weekend yam 7, strategically after 5 yadako na jukonera ku street yam twabo. Come on. Emagezi. If you go back in records, I was not mad. Kwa nainja kulaga bantu nze ogenda ewa Museveni ne mugamba. Because Museveni kino ekitu by the way ngo omuntu akyagala and HIV 2030 akyagala nnyo. So nze nainja kulaga bantu nze Museveni nagenze mugamba bibye. If they call me to use me well and good, whoever solo bikola, by the way, it's not me to do it. Wasobola byekolere. Never targeting the right audience. Monday, mujukire bulungi, nali bagere kuchambuke wa Bobby. Alina kikola intention ekolaga abantu mulowooza musimanyi people power yagambye nina ku weekend nade ne Museveni. Kangende wa Bobby. Bobby na Yesu suggest that boy is right. Oba kikola kusimulawo ekivuddewo. Ate yavaayo, alina kyayogerako. Nayingirawo nga singa mwanyigidde. Rasta oyo nze nkuze naye yatikangako basi mu siriki n'ekyankalanya kamiliyoni. Abaana kuwulira mbu ni wansi wuwe. Bali banzijawo nga ndi nga mwanga nga ndi waggulu. Naye Rasta akimanyi mbu Katambi ono ghetto yo. Nze bro, katange alina sente nsinoonya sente. Nze neeteeka mu bino nga tabyagala nenzira mu ghetto. Kati sente tezinkyankalanya bro. Okay. So relationship yo ne Bobby teyagwawo. John abadde ne selector abadde ne selector. Era nga ina byangamba nanga ne bro. Bana abasajja nga ndabo bafaako nnyo. Nekamba mundana bro, bwe balina sente esobola okukola nzi. Simanyi lwaki omulama guno mukuteeka ku bawala. Ani yagamba ogwo omusalaba gw'abawala? Y'omuwala tasobola kuzzeemu. Ate omuwala yasobola okugamba baby tukozese kondo. Kale y'omusajja mu kibuli engeri gy'abanga probably yateekamu ssente yasasula rent yakola yakola enviiri ayinza okugaana. Netulekerawo okwata engalo zino nnya kankozesa kale ttaano nga zonna zenkana. Aye tugambe engulumulwa kubanga luwanvu ku luno ono yalina omusango. No kino ekintu kigenda kuba ffenna jjajja maama mami kazi buli omu nze ndowooza mu Uganda toyinza kusukka family
talimu muntu yafiirwa yawulira yalumwako muntu yalwala Silimu mu family zonna eziri e Uganda mu myaka 10 egiwese egiyise. Statistics kwanza ngenda mu AIDS Commission ebandaga bino ebintu statistically we all have we think abali infected for abalwadde for abalina obuzima nibwe maama we yakulekawo Muganda ogwolabanga afa sister ogwolabanga bagobewa kalwa akawuka. Somebody somewhere in every family has been affected by HIV, psychologically, mentally, health-wise. Somewhere, every family in this country. Aina mukazi ni wakazi ni jaja wa jaja. So first of all, tujye ku bakazi tudde mu gender. Dagala sympathy. I've been a star ever since I was 13. I've been on TV and I've not done any wrong TV show ever in my career. I just leave TV shows. I've been a star jagana wa star bands in a sigara muntu w'abantu. Ebichannel nyambe. Sagala wa star saba yokulangirira Silimu kubanga nina kyenjagala not NGOs. Tuanze wenvayo nyombesa mu lunyugemu. Nze nina kyenjagala okukola n'endaba temunyamba. Nze nakwatako millions zange 15 nenziteeka mu university tour. Nendowooza we naalaga bano abantu ebyokukola. Probably somebody will call me. Nemanya ngu it's a system where you have bureaucracy, you have a system ekyo nenzirayo mu Kats music nenzirayo mu Nga akanyombe ne Fille mwemanya omuntu ne Etabuse. Singa okunyomba ne NGO kubanga nyingi. It was one NGO, maybe Uganda AIDS Commission nakola king of the mic I filled up a place nga n'abayimbi abali renowned wano tebakifeelinga. Who was there for me? I don't need sympathy. I don't need study. My problem is I have children. And how I got HIV, I know and remember. When I look at those kids, I feel like one woman aligns up with them when I'm sons and chocolate about it. Last year I ran Omuwala interview in a Kasuku. Last year this year at making the specific, they could be around the corner. Abasajja aina eddoboozi limu erisobola okukola ku majani ligamba buli corporate company, buli bank, buli insurance company, buli soda company, buli telecom company njagala muyambe mu kutaasa obulamu. Why? Generation eno gye tulimu egiringana data na sodas tufune companies zino eziri mu society y'abavubuka. Teri muntu atagula data buli kanaku teri muntu atalaba Netflix atalaba YouTube. Can we put that power there? Nze ntule wakani ndaba TVs nga balesa omusajja yabeera ku Silimu and they've paid for airspace. Naye nga ne muwala wange tayinza muwulira for 2 seconds. Naye nga zikatamba omanyi lwaki emyaka gyonna bino ebintu bagamba mbijjeko nkoze sibijjako. Benjogera nabo baagala bino. Nze soogera na taata wange bro. Bling nkyamuliko nnyo ninga pwafuda sina gyendaga. Why? Because bebantegeera ye language gyenjogera. Naye ku nsonga ya HIV okwataganamuko nabo mu ngeri emubanda bakazimba kubanga obagamba nti HIV bulwadde kitufu. Bro naye naawe ku university twa Ibra walaba nga mwetaaga facilitation nga sizirina bannamawulire abajja nange era bakolako nga 2 nangamba bro njagala nnyo nye sente zimpeddeko nsise wenzika katocha olaba twasooka ku moves nga waliyo sajja akagala NGOs nga waliyo bitenti bakoze ebintu byalinga za miliyoni nga 2 bye basuulawo ku moves abo. Nengamba ono yaliyo nengamba Ibrola wabine ebintu yasimanyi Britain ennyonyole bakola kino nga abaana ba university mwali alimu ne American ambassador yaliwo ojjukira Ibrola mwali mu abanene ne ministry oli minister gona interview yali ani
nga bonna bwe balinga nti omwana wa university asaze nga mu kisaawe bwe kiti mu university eri mwana wa university alimu waliwo ndowooza ne mbagamba why you spending this money this way bano abaana ba psychological baletere Nina Rose Lydia Jasmine obaletereko obasimanyi Victor Rose oba Fille obagatte wamu bagambe mwe Palaso tugenda kabaka yosibye Palaso amwe project eyo kali tagiwanza agambe Palaso genda countrywide buli university nkoze run mazaliwa bankano Kudagala HIV nga wedio 2030 Palaso nkwade university tuwensi yonna nze Palaso nyamusanga jali ojamuyambako yabimpako kubwerere Palaso Winnie bwe yanyima ya tweetinga ku Twitter ye nagamba youth listen to you Palaso called me nagamba Winnie bwe yanyima Twitter jali tweeting nze baba bubuka bampulira asaba muyambeko HIV bino bintu byogendayo okube esimu n'owesenika email n'olyango omutokoloma. So do you think that Uganda tekoze kimala okubanga runs obulwadde buno kati kino sikirumamu because I don't care anymore. NGOs mwina one problem mwina system yammwe jemuze in fact I'm going to say this and I don't care jemubira mu sente systematically you got this system for the last 30 years and it's the system you're using. Now go to YouTube, you all NGOs, watch something. King Kalisa told us this, the cheese moved. Things change. We have TikTok now making artists. Now in your SCs and wherever you're seated, things change. Your communication is not getting to the youth. Simple, done, I'm out. Iyo temuli ku muntu aina kufuna information ya 2030 tuine emyaka 7. Ngenda mulima na mawulire go statistically ngomuko omu nga teyakusasudde. Ene university, ene school kid omuteeke nga tomulaze mu kamera mbu ajja kwetegeka ombuuza about HIV. Akati omutanyiza okudda naye buuza like wajja wagati zigamba let me come out ngere nina abaana Ibra kadanenze kyasinga okunoma ng'abantu abangeyeyo abangeya ina Silimu ajja kulwaza nga ndaba ate ensobi zinakulaze balimu nze nakulira mu generation nga omusajja okugulira essimu bro muve ku bino ebya starlet bitizi babagulidde nga tulina phone shops biri e Kampala Ericsson mujirikire ya eri baali abaana ku masimu katuze mu era ya iPhone tuze mu apartment ze mwagala okubeeramu ekyanja n'entira tuze mu starlet bitizi Singa gwabadde mu media abaana bangi bayingira naddala b'obuwala nga batunuulidde nti bwe ŋŋenda ne nfuna kazi asobola okumpisa wano nga maze okwebaka naye osobola bawa bubaka ki ebyo kati ebyaggwawo namu bino kati bya waakawo yakweyimirira oli ne bw'onoomulya ne bakuteeka mu masiko kamera nga tewali wakeera sampidi samu yajagamba pulo mwanimba ne wabanga yakwebakako ebya media byo byateereramu biri eno mu corporate companies eyo whereby your boss doesn't see sobola okuwa assistant wa accountant nga muli wa assistant bana naakunyigawo mu mbeera nti NGO ebintu tebitwala bulungi waliwo ekifaananyi kyalabika ng'omitinze muzeeyi was your proper that is the issue. President Museveni yatugamba tade ku switchboard. They were supposed to call us by February. Era nze nsiba ne Kamiri. Ne mwamba Kamiri. The only problem I have is antwalo za bino byali bya sente. Nze wajjawo ezo entalo za people power. Simanyi people power NRM. Bobby nze naye. If you notice, I strategically, we twava mu weekend ya 7 strategically after 5 eyadako nagikolera ku street eyamuvabo. Emagezi. If you go back in records, I was not mad. Kuba naye njala kulaga abantu nze ogenda ewa Museveni ne mugamba. Because Museveni kino ekintu by the way ng'omuntu akyagala. And HIV 2030 akyagala nnyo. So nze njala kulaga abantu nze Museveni nagenze mugamba bibye
if they call me to use me well and good, wabasobola byekola. By the way, it's not me to do it. Wabasobola byekolere. Never targeting the right audience. Monday, mujukire bulungi, nali bagere ku kyambuke wa Bobby. Alina kikola intention ekolaga abantu mumulowooza musimanyi people power yagambye nina ku weekend nade ne Museveni. Kangende wa Bobby. Bobby naye musajja, that boy is right. Oba kikola kusimuulawo ekivuddewo. Ate yavaayo, alina kyayogerako. Nayingirawo nga singa mwanyigidde. Rasto oyo nze nkuze naye yatikangako basi mu siriki n'ekyankalanya ka miliyoni. Abaana kuwulira mbu ni wansi wuwe. Baali banzijawo nga ndi nga mwanga nga ndi waggulu. Naye Rasta akimanyi mbu Katambi ono ghetto yo. Nze bro, tatange alina sente zisinoonya sente. Nze neeteeka mu bino nga tabyagala nenzira mu ghetto. Kati sente tezinkyankalanya bro. Okay. So relationship yo ne Bobby teyagwawo. John abadde ne selector. Era nga alina byaŋŋamba nanga ne bro. Bano abasajja nga ndabo bafaako nnyo. Neŋŋamba munnange bro, be balina ssente ezisobola okukola nzira. Kubanga sikyalisobola kulinnya ku stage kubuuka mbikoze kandeke bapanda babikole. Obadde ku stage n'oyogera abaana b'obuwala iPhone n'emmoroka. Epointi gikatirize kuba abaana baagala amasimu ag'ebbeeyi alina otunula mu bbanga. Bro, ogenda kufuna iPhone ya miliyoni 3. Omira eddagala emyaka 3 kati londako kye mu ngezi.